So munange olutalo lugenda maaso. On Saturday mwana mulenzi amanyiddwa nga Edlisa Musuuza enzalwa y'e Masaka eyaliko bawa Rema Namakula. Kitegeeza ayitayokko ne kati takyali kuba abaamubadda. Rema aliwa Hamuza Sebunya. Abula nunange ne Rema oyagala nnyo pozi gwe goyina ekinnya then oli Hamuza ate naye ekinnya kibeera kumpi ne Hamuza kwegamba. But anyways, I love my show. Welcome to Celeb Jazz Extra. My name is One, the One King Smith, the King of Rugambo. Kati, I never missing a sorry. I am back. I'm back. You know, I missed you, you missed me, but I'm back. Yeah, working with a beautiful team. Abachala babiri, ninayo n'omusajja, abantu bangi team ewedde. Ne anyway, katokere gulirira Eddie Kenzo. Edlisa Musuuza avuddeyo n'agamba agenda kusibisa mwana muwala amanyiddwa nga Nnaalongo Magi. Magi ono yaliko omukyala wa AK47 nga nabanyo ne katwenjogera bakyankalanye ne mwana mulenzi Grenade. Ekyaba kyankalanyiza Eddie Kenzo twala Grenade Dubai. Kyokka bwe bakomawo n'amwetonda ne baddingana. Ate Grenade n'avaayo muli agalagamu yazzeemu okulagana ne mwana muwala amanyiddwa nga Shira Gashumba. Grenade n'abyegaana. Kati Grenade ensobi gye yakoze kwe kubba enseenene ne kabalagala. N'abitwalira mukazi wamanyiddwa nga Namuyomba e London. Kyokka nga bimuwadde nga bimuwadde Magi abeeko bakyalibe era ne babitwalira ne kale okuggyako obusiru obbotya enseenene ne kabalagala paani. Mujjukira paani gwe twalanga edda mu ssomero. Paani aleeta n'embalabe n'obba paani Grenade. Ne mu bukulu bwo ne weekaza. Kale okyali mwana muto myaka 2 n'obba paani. Obubbi buli mu Uganda. But anyways, Nnaalongo yavuddeyo n'agenda ku Snapchat n'ateekako ebintu n'agamba Grenade yasulanga mu ruumu y'emu ne mwana mulenzi Eddie Kenzo ne mwana mulenzi Harmonize basajja basatu mu apartment y'emu era kigambibwa mbu mu nkwate bulungi mbu kirabika bano abasatu balina ekintu kye baakolanga because Harmonize abadde nnyo ne Eddie Kenzo kati lwaki yatutte Grenade. Okitegedde? Nnaalongo yagezaako okontaktinga Grenade n'amugamba siwe kiri n'amugamba mbeera ne Kenzo n'ate sibeera na Harmonize. Naye ebigambo nga biyitingana bakyali ba Nnaalongo ne Dubai nga bamugamba bano bakyali babeera basatu mu ruumu. Lwaki babeera basatu mu ruumu ng'ate bonna basajja nga temuli mu mukazi? So otegera embeera ebeera waawo. So mwana mulenzi Eddie Kenzo n'avaayo n'agamba akooyo omwogerako n'akooyo n'omuwaayiza n'agamba Nnaalongo aleete obukakafu mbuno obukakasa muno Edlisa alabika muli wa biki. Era n'agamba aleta obukakafu bulaga mbuno Harmonize, Eddie Kenzo ne mwana mulenzi Grenade official okuva ne Uganda akuyimbira kayimba Nkuluga n'akuyimba Wagwan n'akuyimbira Fire n'akuyimbira Replace Me. Obulaga muno balayinza okuba balinga balina ekibeerabeera kibakola ki kibayigiriza omwana ono. Era n'agamba muno kino agenda kitwala eri balooya. Balooya be bakwate Nnaalongo ono bamusuuwinge aliyirire okwonoona erinnya lya mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Omusango ogwo mu mateeka baguyita defamation. It's not a criminal case but it's a civil case. Era nga Nnaalongo egumusinga asobola okuyiririra mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo ssente ezitakka wansi wa bukadde 3. Ontegedde bungi nnyo. So Nnaalongo alina ssente zino kuba wenjogera ali mu ggwanga lya Uganda. Waba tazina anaavaayo ne yeetonda. Era waba teyeetonze alina obukakafu bwagenda okulaga muno banasatu babeeranga mu hotel room y'emu era nga basula bonna nga balya bonna ekyemisana n'ekyeggulu. Ebyo byonna nja kwambi kwetaano ku Celeb Jazz. So ze ensonga beeso zigenda maaso naye nga Nnaalongo Magi bambi bimutabuseeko era akyali mu kattu olw'okuvaayo n'amala okubanga akola ki ng'awaayiriza mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Ewoza Nnaalongo ekimwogeza mukwano buba kiki bino byonna tugenda kuba finding out wanookawuka ku Celeb Jazz Extra nange the one the king himself naye nga tovaawo Eddie Kenzo kyali wange nkubonzeeko kyakabinyo kyokola manager wo naye mubonzeeko beta n'abala banyo naawe Magi nkubonzeeko ne Grenade olabika ogira nnyo. Anyway, my name is One King Smith. I love you. Bye bye.